bangobe totally mu association nenga ndi member Wambule mwengo ye tebansasudde sente zange za ba member banga limaze mu association mbeze kulya sente mulemu kwesirwaza. Katumba Oyee. Did you hear Katumba Oyee anyway? Enembere ntamye kangere mu bbala. Abawangudde akalulu ka yala tubayozaayoza n'ababaka baffe abalungi tubasiima nnyo olw'okwolesa demokulasiya ow'ekimmemmette. Naye kye tutannaba kutegeera ani yatiikinze obululu obwasoose ng'ababaka babadde bakyali mu kampeyini z'abeesimbyewo. Omubaka Yoko Odria akabokisi kano alina we yakajje ng'agamba kaabaddemu obululu obugolole ate mumuggyako kaaki. Omuntu n'owulira essungu n'owulira ng'oyagala okwata afanda omuggyeko akabokisi omukube eŋŋoomi emwasa ennuuni. Honorable Odria towakisussizaamu nnyaawo naye nno abalonzi babalaba bye mukola. Mbadde nsaba okwogerako eri eggwanga. Gwe ngaani? Nga nze Pulezidenti Mukulu Mandela. Mukulu Mandela yita mu bwanga abantu bali bubi mwe babakoowa. Mbadde mbasaba nga nze omukulembeze ow'eddembe lya buli kintu mu nsi yonna nti buli omu waali abeere mugumu kasita abanga ndabako. Sorry tulayika tetwakufunye bulungi. Wagambye oli pulezidenti waaki? So nze nkulembera ensi yonna ekyo ekitiibwa kyampeebwa respect mama wa Bungereza n'abakyala Queen Elizabeth. Naye obaani atufuga bannange? Nze kennyini. Sebo kati muzeeyi omugyeewo. Era bannange mwena abantu ba muzeeyi abadde ku sayidi ya muzeeyi gavumenti eri enkadde yavaawo tuli mu gavumenti empya. Waakombye kayaga? Sinnakakombako kubanga munnange akasente tewali ndi bubi nnyo nasaba kampani ya UN empereza obuyambi. Kampani ya UN ekibiina ky'amawanga amagatte kimpereza obuyambi n'ensalaba buyambi. Ekibiina kiveeko banne baaki aba European Union ebbaluwa zinaatera okujjuza woofiisi zaabwe ezibavumirira okugaana Uganda okuzimba omudumu gw'amafuta. Aba booda manyi abavuzi ba pikipiki kale oluvannyuma lw'ekibinja ekimu okubanga kyakamala okwekalakaasa wiiki ewedde ate n'abayizi mbu beekumyemu ogutaaka okukkakananga nabo baleese ekiwandiiko oba kyabadde kifaanana kiti ekyo oba bawandiise volongoto anti twalabyemu n'aba primary. Otyo kati mutubulire bye mwawandiise mu bbaluwa gye mwawadde aba EU. We are here to toil for our oil. The European Union, please, we kindly request you to leave our oil. I rest my case for God and my country. Ebyo banaabitegeera gabaleme kuddayo ku ssomero mwongere okukaza oluzungu nga temunanaagirira mu bintu bya woyiro. Abaana saawa zino bali badde basoma kati wano bakolawo ki? Katumba Oyee abayizi bazze kwekalakaasa mbw abazungu batuviire ku mafuta. Lwaki amafuta temugakolera wano? Anti y'ensonga lwaki waliyo okwekalakaasa. Ffe nga bwe twekalakaasa batukwata mpale ne batusula mu makomera. Kubanga mwembo muba mu byabufuzi abayizi bali wano for our oil. First mwagamba it is your oil. Now why are you saying it is our oil? Mukulu Katumba togenda wala naye obadde otubuzeeko bantu bagamba mbu walya struggle n'ogivaako. Kino njagala kyogera nga nkikaatiriza bannayuganda bannange kye muyitamu kyempitamu. Ffe baatugamba mbu baakuwa n'omulimu okola. Oye yabagamba nti yampa omulimu yabalimba ndi ku street mbonaabonanga mmwe. Abonaabona abaanyiriranga ggwe. Ate anyirira afaanana nga nze. Sebo mbw era n'okugira n'ogira mbu n'owasa omukazi bituufu. Byonna nja bayitanga biwedde. Katumba Oyee. Bangobe totally mu association nenga ndi member. Wambule mwengo ye tebansasudde sente zange za ba member banga limaze mu association mbeze kulya sente mulemu kwesirwaza. Katumba Oyee. Did you hear Katumba Oyee anyway? Enembere ntamye kangere mu bbala. ZUNGULU Ensonga.